Electoral Commission ono nuwa mutwe kirabika nno gufuuse muze Electoral Commission kukolagana ne NRM n'aba abamu abakolera NRM abeefula nti bali ku ludda lw'opposition Ali Nganda Kasirye Nyama ndabye aba BFF omulalo wa Bobi Wine bakumujjayo Kasirye Ali mulya nnyama agavaayo Ossemalonyi. Kati mu vidiyo eno bakunnyonnyola obuyigirize bwe na lwaki akulifayinga ono bibadde bitambula okuviira ddala emabega mbwe bikwandiiko akozesa bya muganda we. Ekituufu kye ki? Katuyigire wamu katusomere wano. Bobi Wine gamumyuse ebyaddala abasajja be baagala bajjayo mu bintu ebiringa ebyamancholo. Wuliriza bulungi nnyo ddala yasoma teyasoma. Wuliriza. People power! Our power! Kunga! Kunga Bobi Wine kunga! Kunga! Abemale tuwalizi Bobi Wine kunga! Kunga! Na 15 Lone His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Lone Nkige Umbrella Tikinga! Ali Nganda Kasirye Nyama ndabye aba BFF bakubagana naye batandise omulimu oluwonzi. Mujjukira bulungi nnyo bizenga biyitingana nti oyo mulya nnyama empapula zaaliko ez'obuyigirize za muganda we. Erinnya mulya nnyama liriwa nga tetuliraba ku biwandiiko bye. Bwe bava ku kyerinnya ne bagamba mulya nnyama talina mpapula, mulya nnyama teyasoma. Sajja n'alina empapula bulungi nnyo, okiwuliza bulungi nnyo kubanga alina ebbaluwa ye esooka. Bbaluwa ze tubala y'ey'obuzaale eri mu mannya ga Nganda Kasirye Ali. Bw'ojja ku Piero E paslip ekiwandiiko kye kya Piero E kisoma Ali Nganda Kasirye. Bw'ojja ku senior 4 certificate esoma Nganda Ali Kasirye. Bw'ojja ku senior 6 esoma Ali Nganda Kasirye. Kati aba BFF ekibaluwa kye bali mu kutambuza ekiraga nti Ali Nganda Kasirye mulya nnyama yakyusa amannya okuva mu Nganda Alane Kasirye nti amannya ga mulya nnyama amatuufu ye Nganda Alane Kasirye, nti okukyusa okudda mu Nganda Kasirye Ali nti ago gaali mannya ga muganda we kubanga mulya nnyama teyalina mpapula teyasoma. Okategere mwana wa ssebo mwana wa mama. Naye olwaleero bano babuuza nti Kasirye Nganda Ali mumuleete tumulabe. Bwe muba mugamba muganda wa Ali Nganda mulya nnyama, bwe muba mugamba nti mulya nnyama amannya g'amatuufu ye Ali ye Kasirye Nganda Alani, kale katukkirize nti Kasirye Nganda Alani mutuleetere Kasirye Nganda Ali. Bwe mugamba nti mulya nnyama mwe yatuulira empapula, empapula za muganda w'oyo tulabe nti eri abooluganda abazaalibwa omwaka gwe gumu. Kale nno ndi wano okubategeeza bannansi empapula za Kasirye Nganda Ali mulya nnyama tezeetaaga na equivalent. Simanyi equivalent ki. Ono yatuula nnya bulungi nnyo senior 4. Ompuliriza bulungi nnyo mu 2012 Ali Nganda mulya nnyama oba yasoma akuze naye yatuula senior 4 mu 2012. Mu 2014 n'akola senior 6 era certificate zino zonna gye ziri ku EC yaziwaayo nga ziri mu mannya ga Ali Nganda Kasirye. Okategedde bulungi nnyo ebijeti byetagako na equivalent bitowe nagenda nenkola machuwa gundi biki kubanga qualifications z'omubaka wa parliament bakwetaaga HSC, ebbaluwa ya HSC ey'omukaaga. Ffe twagala kumanya oba wagwa oba wafuna FF, twagala kubimanya kiri nti wafunamu paasi, nti nafunamu paasi. Ali Nganda Kasirye yafuna paasi era ebbaluwa ye agirina. Kati ebyo mujjojo bwe simanyi yagwa yafuna zifeeriya, ffe twetaaga abantu bagenda kuweereza. Ekibuzo kiri nti Ali Kasirye Nganda alina empapula za senior 6 oba tazirina? Azirina. Kati bwe tujja ku kibaluwa bano kye badde batambuza ekya affidavit nti Ali Kasirye Nganda yakyusa amannya nadda mu Nganda Alani, ekyo kisobokera ddala kubanga bantu bulijjo bakyusa eddiini. Tukyusa amadiini. Ndi Mukatuliki leero ne ngamba nti nfuuse Musiraamu.
kati bwenfuuka omusiraamu kitegeeza era nsobola okukyusa amannya gange kubanga gano amannya bagatugwa mu buto nga tetutegeera naye bw'okula n'otegeera osobola okugamba nti kati kankyuse erinnya ate tuli bayiribi oyinza okwesanga nti ŋŋanda Ali Kasirye musajja muyiribi abadde mukozi ayinza okuba yali ayagala passport obanga ayagala visa genda mu ggwanga lya America naye nga visa tebasobola gimuwa nga musiraamu olw'ebyo ebyaliwo ku Iraq, Afghanistan biki abaterebaani ebyo nga America yeeraliikirira nnyo abayisiraamu kati asobola okukola musajja wattu n'agamba nfunye passport egenda kubeera mu mannya ga Ali Nganda Alan okiwuliriza n'amanya nti ebyo byonna biwedde maze okuyirirwa ne passport ebuze kankomewo mu mannya gange era kyova olaba yakola affidavit eyo mu maaso g'omulamuzi akkirizibwa ssemateeka amuwe ebbeetu eryo okiwuliriza n'agamba nti amannya gano ngavaamu lwansonga nti passport yange yabula eyali mu Nganda Alani kati njagala passport yange empya ne visa naye nzira mu mannya gange nti birth certificate yange yino etegeeza nti Ali Kasirye Nganda y'omu ne Nganda Kasirye Alani birth certificate yino empapula zange z'obuyigirize ziizino omulamuzi n'ateekako omukono bino byonna babikola kumalamu bawagizi ba NUP amaanyi naddala abawagizi ba meeya Mulyanyama naye ndi wano bakakasa meeya Mulyanyama empapula ze z'obuyigirize bweziri tebabatiisatiisa tebabamalaamu maanyi Mulyanyama waali ng'omubaka wa Makindye East okategedde so bino byonna babizanye baagala gezaako okukendeeza NUP ku bakulembeze begenda okutwala mu paalamenti okategedde mwana wa maama tujja Mwami Lwanya ku muzindaalo okwo kwennyini kwoliko wali luli lwe nali wano naawe bwe mwali mu process ey'okusunsula abagenda okuvuganya era n'otutegeeza nti byonna ebivuddeyo bye mwabyekennenyeza era gw'oli technical advisor ow'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP. Electoral Commission yaggyeyo Walukagga nti ebitabo bye tebiwera era nsanyusiza nnyo okujja mwami Rovens mwasunsula byoya byanswa mwali abantu bagenti mwe mwapapa nga mulwanyisa Sseggona mu mujjeyo onsekeredde mukama wange kakati mwapapa omusajja mumutidde ebintu njagala otunule mu kamera eno Rovens onnyonnyole eggwanga lwaki mwakola emirimu egyo abatulaba abatuwuliriza n'abatugoberera ku nsonga enkulu eya obuyigirize bwa mukulu wa Lukagga Mathias Electoral Commission eri kyetuyita political hunting eno emutambuliddeko mu mbeera zetandikoze lwaki omukulu wa Lukagga ku biwandiiko bye byalina byatuwanga akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina nga 12 nga yagenda n'akola kye bayita aptitude test eyo ekuyingiza ogenda okole degree diploma mu kusoma okw'obukulu bamala ogikola ne bagimuwa ngegwako nga 11 yalegwako nga 12 omwezi ogwokutaano 2025 baba bagimuwa 2023 waba yagikola neraga nti agiise era ayitira ebitundu 54 ku buli 10 bimukkiriza okweyongerayo naye ngegwako ne bakitako ka expire nti eggwako nga 12 omwezi ogwokutaano 2025 guno gwe tulimu gwennyini ogwokutaano Meeyi omusomi oyo y'omu n'agenda mu kakiiko ke tuyita National Council for Higher Education kubanga ebintu byonna omuntu by'aba asomye nga tebyenkanankana na senior 6 abikwetinga oba byenkanyankanya byenkane senior 6 ebeera National Council for Higher Education okusinziira mu Parliamentary Elections Act bwe yagenda nga 11 omwezi ogwokutaano National Council for Higher Education tiyakoma na kulinewinga aptitude test yagikwetinga negyenkanyankanya senior 6 certificate
nga 12 omwezi ogwokutaano 2025 yakakasa nemala neequating aptitude test gye yakola yenkanankana ne senior 6 certificate nga 12 ogwokutaano 2025 nkugambye nti yalegwako nga 12 yalegwako nga 12 ogwokutaano naye nga 11 National Council for Education neegiquatinga negyenkanyankanya senior 6 kakati ate eno gye bayiquatinga teriiko expiry date. Ekibuuzo ne kibeera ekisookera ddala nti yo National Council for Education yayiquatinga document ya mukulu Mathias Walukaga mu lunaku lumu bwe luti ng'egenda kuba lifetime yayo ya lunaku lumu era gye yayiquatinga ng'egenda kuba ekoma okubeerawo nga nnamu kubanga yagiyiquatinga ekyo nga nkivuddeko. Ffe bwe tumala ogifuna ng'ab'ebyokulonda ab'ekibiina internal party EMC nga gy'omusabye ng'agenda okwesimbawo ku parliamentary level ng'agijje mu institution eri mandated okwenkanyankanya obuyigirize bw'omuntu yenna ayagala okwesimbawo kweyo requirement eyenkana senior 6 nga National Council gyemuwadde gwe ow'ekibiina gwe EMC oba tokyayina mandate ewakanya ekyo kubanga ayiquatinga gwe bakwasa obuvunaanyizibwa mu ggwanga National Council for Education yagiwadde. Okumuuzaako n'okunoonyerezaako kukoma kubuuza ddala tagijje ku NASA nti ye agijje mu National Council for Education agisayinize secretary nti ye therefore aqualifyinga ogenda mu process. Kakati waba aqualifyinga ogenda mu process eyo gyagenze biki byagenda okusangayo nga 21 June 2025 Electoral Commission nefulumya zituyita guidelines nezuwa abegwanyiza okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo ne ku mitendera egy'enjawulo naffe ebibiina netuwaako ng'esaba bino wammanga nti buli muntu agenda okwesimbawo nga empapula zo ozikwetinza oba ezenkanyankanyizza wasomera bweru wasomera mu nsi za njawulo byewasoma byetaaga okuba nga bijjizibwa wano byenkanekana ne senior 6 oba byenkana degree oba byenkana diploma whatever. Sala amagezi ng'obitwala babikwetinge naye bw'omala obikwetinga ne byenkanankana ne senior 6 oba ne document gy'oyagala bituleetere ffe Electoral Commission ey'amukulu by'Abagama to establish ddala nti olina obuyigirize. Ekyo ng'olina okukikola emyezi 2 before nomination. Ontegedde? Ambuliza goberera nnyo. Ontegedde? Nti nga tonnaba kutuuka kwesima kubanga akawaayiro bwe kagamba akali mu Parliamentary Election Act establishing academic documents kwaba abazeetaagisa era balina okuziwaayo balina okusoma Electoral Commission emyezi 2 ng'okwewandiisa kunnatuuka. Omukulu gwe bali mu kuhontinga kati bakingamba nti bamuhontinga n'akikola n'aziwaayo emyezi emeka 2 ng'ako ateekateeka okwesimbawo ffe ne tumanya nti tulina candidate aqualifyinze kubanga ne Electoral Commission establishment y'empapula agitaddeyo okusinziira ku kawaayiro akabyabakama ke yateekawo nti tojja kujja kunaku lwa kunominatinga otuleetera empapula ezayiquatingiddwa National Council for Higher Education nga 23 ogw'ekkumi oba 22 ogw'ekkumi kikole mu myezi 2 otuwa obudde ng'Electoral Commission okakasiza ddala nti kyotuwadde kiri authentic kituufu abakiquatinze beebo. Ne twebuuza byabaka bamuwa certificate mu myezi 2 lwaki yalinze petition ejja ate nagamba kye nakola kyali kikyamu nga ye